Ku bbalaza ya Ssabbiiti ejja ababaka aba Paalamenti y'e12 lwe bagenda okutuula omulundi ogusookedde ddala oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro Ssabbiiti ewedde era nga ku olwo lwe bagenda okulonda omukubiriza wa Paalamenti eno ey'e12 awamu n'omumyuka we. Mu bakeesoobolayo okulaga obwagazi bw'entebe eno ey'obwa sipiika wa Paalamenti ye munnakibiina ki National Unity Platform Paul Mwiru ng'era olwaleero atongoza manifesito ye kwagenda okutambuliza kakuyege we. Simbawo kwange kuli ku mpagi nnya. Empagi esooka kwe kuzzaawo enkola ey'amateeka mu Paalamenti ya Uganda. Enkola ey'okubiri bwe bwenkanya mu ngeri Paalamenti ne buli muntu okuba nga tumuteeka mu nsonga za Paalamenti kyempisa equity and inclusivity. Enkola ey'okusatu kwe kumanya nti obuyinza bwa Paalamenti buva mu bantu. Byonna bye tugenda okuba nga tukola bigenda kuba biwuliziganya nammwe bye mwagala tukole nga Paalamenti ya Uganda. Ono asinzidde mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe kya Nuupu e Makerere Kavule n'alaga nga bw'atunuulidde okukomyawo ekifaananyi kya Paalamenti etambulira ku nfuga eya ssemateeka ssaako n'okuzza obuyinza mu bantu. Nti Paalamenti yekola amateeka yeteekeddwa okuwa amateeka ekitiibwa naye si bwe kibadde kitambula. Nti Paalamenti evaako ebadde yenyingidde nnyo mu ebyo ebitagiweesa kitiibwa. Nze nga Paulo Mwiru ngenda kulaba nti enkola zaffe zonna zitambulira ku nkola ey'amateeka era nga bye tukola nga byebyo ebitambulira mu kitiibwa kyammwe nga bakamu baffe abatulonda. Ono era alaze nti singa awangula ekifo kino waakulaba nga obukulembeze bwe butambulira mu bwerufu ng'era asabye ababaka bane okuva mu bibiina eby'enjawulo okumuwagira mu nteekateeka y'eno. Obubika bwange bugenda kutambulira ku bwerufu n'enkola ey'amateeka kiragala ekyo mukimanye nga kigenda kuviirako nti ne Paalamenti eno okulaba nga tuddira ssente ezibadde ziteeka mu bintu ebitagasa Paalamenti ne bammemba ba Paalamenti okuddizibwa mu ebyo ebitambuza Paalamenti mu nkola ey'amateeka. Ababaka ab'enjawulo bannakibiina kino ekya Nuupu balaze okuwagira Mwiru nga bagamba nti ono bamutunuulidde okuzzaawo ekifaananyi kya Paalamenti. Tenkanya bungi tuvudde tuleete omuntu ali ku alaali asobola otukulembera tulabe nga tukomyawo ekifaananyi kya Paalamenti. Tubasaba nti omuntu ono gwe tuleese alina track record nnungi bamuwagire n'aba NRM bennyini abaagaliza eggwanga lino okuzzaawo ekitiibwa kya Paalamenti okuddamu ensa. Ekyawamba obuyinza kitegeseewo omuntu atayise mu mateeka. Ffe tuyise mu mateeka ne tuleeta Paul Mwiru gwe tulowooza nti agenda kukiikirira endowooza z'Abannayuganda ng'akubiriza olukiiko lw'eggwanga. Amyuka pulezidenti w'ekibiina okuva mu bitundu eby'obuvanjuba bw'eggwanga John Baptist Nambishe asabye ababaka ba Paalamenti okuli n'abo abava mu bibiina ebirala okulonda Paul Mwiru gw'agamba nti yalina obusobozi obunaagoberera enfuga eya ssemateeka. Voting Mwiru is putting an end to the culture of perpetuating corruption in that institution. Voting Mwiru is an opportunity for you and I to vote change. Akola nga pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform ow'ekiseera Dr. Lina Zedrika alabudde ababaka ba Paalamenti bannakibiina kino okukola okusalawo okutuufu ng'agamba nti ensi bonna ebataddeko amaaso. And you committed to be fearless. The mandate you are carrying to be in Parliament is that first of the flag you were given by NUP. And we are watching very, very, very closely as they send for you fear to knock at your door and even false promises of cash. Mwesigwa Simon ne Kyambadde Shadrack Joshua ku lwa KTV Amalindirire.